Au total, agakagwawo mu Democratic Republic of Congo mawulire si malungi eri abayeekera ba M23 bavuddeyo ne beegaana ebiwanuuzibwa oba ebibasibwako amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo agamanyikiddwa nga aga FARDC okusinziira ku spokesperson w'amagye gano aga FARDC agalwanira ku saidi ya Democratic Republic of Congo mu gavumenti y'e Kinshasa, Lieutenant Mark avuddeyo n'agamba nti agenda maaso n'okuba ng'alumiriza abayeekera bano aba M23 okubanga beenyigidde mu kikolwa eky'okutta ba civilians mu Democratic Republic of Congo abadde bawera abantu 10 weddu be battiddwa abayeekera ba M23 era guno omusango bagenda maaso n'ogubasibako newankubadde abayeekera bano aba M23 movement bavuddeyo ne beesambajja eyibogerwako ne bagamba nti batusibako matugambuzi kutuliisa ngo. Wuliriza oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango otuwuliriza gwe ayakatweyungako ngutegeeza ntikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako ddala butereevu. Kakati nno okusinza ku information yakafuluma era gye tufunye njagala owulirize tugenda kubanga tukakwata mpola mpola n'obwegendereza tusobole okumanya information ne linkinga kuki etegeeza ki ye lwaki eriwo etyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tugenda maaso n'okuwa obubaka buno lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka olutalo n'oluteereddwamu amaanyi era luyina ba mediators abagenda maaso n'okufujirira omusimbi olutalo n'olukomekkerezebwe naye olutalo lugaanye. Sirabangako olutalo lutuuka kiseera nga bataddemu ensimbi n'ensimbi nga baagala lukomekkerezebwe niyo olutalo ne lugaana. Kitegeeza ki kibalwanira kiri wase ssente zibagenda maaso n'okubawa ekyo kye kiba kikugira mu bwongo. Abali mu diaspora ntegeeza bali Katomand by Saudi Arabia, UK, USA, Canada, Russia mu namba tumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Kakati nabayeekera ba M23 movement okuva mu Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne beegaana ebigambibwa nti nno abajaasi baabwe oba abalwanyi baabwe batta bannansi mu bitundu ebya Rutushuru mu territories bannansi abawera 10 bweddu mu Northern Kivu provinces mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 3 mu Juni omwaka 2026 akagurupu akabadde kakutte emigemerawala ebisi mu Democratic Republic of Congo era akamanyikiddwa nga aka FARDC omwogezi waabwe spokesperson Lieutenant Colonel Mark Mogoba Hazukai yagenze maaso n'okwogera statement eno ng'agamba nti abantu ba bulijjo ba civilian battiddwa ng'ennaku z'omwezi 2 mu Juni 2026 mu Kiseguru locality okuliraana Viruga National Park ekiroketingiddwa mu Biza Groupment Bwito Chiefdom. Nti ekitundu kino mwe battidde bano abantu 10 kiriraanye obwakabaka obumanyikiddwa nga Bwito mu kagroupment akasangibwa eyo mu Biza nga ku National Park eya Viruga. Bano no we battiddwa gwali eyo ampuliriza. Kati nolowooza kirekawa abayeekera ba M23 ye DRC nga yo babalekawa wano wenjagala tusimbe essira. Wuliriza okusinziira ku Mark omwogezi wa magye gano aga FARDC agalwanira ku saidi ya DRC agamba abayeekera ba M23 abalwanyi bano bagente bakomye kyakutta bussi bantu bano 10 balina n'ebikolwa ebirala byayongerezaako okugezanga okukwata ba civilians abawerako okubadetaininga ne babasiba ng'abalanga bwemage era ne batransferingibwa mu Kanyangabi Central Prison mu Rutushuru Center. Era agamba abakwatiddwa bavunaaniziddwako okubeera nga ba members aba Democratic Republic of Congo Liberations of Rwanda nti nga bavunaanyizibwa okuba be balwanyisa eggwanga erya Rwanda nti bano be Bahutu abayeekera abalina akagurupu operatingira mu Eastern Democratic Republic of Congo.
kigambibwa nti bano abagenda mu maaso n'okubanga bali mu sayidi eyo be bahutu abalwanyisa gavumenti ya Paul Kagame. Kaakati wano wenjagala okugambira gwe abadde akyawakana nti abayeekera ba M23 tebali kimu ne Paul Kagame, kubanga issues zonna ezigenda mu maaso n'okutuusibwa ku Rwanda abayeekera ba M23 baziripootinga. Kitegeeza enkolagana ya mugundu nnyo n'eggwanga lino erya Rwanda. Wuliriza, tukyagenda mu maaso. Mark, spokesperson wa kabinja kano aka FADC, agamba mbu bano aba M23 ensonga eyabakwasizza bano abasibe kigambibwa nti babadde babakyuzi nga baba balumiriza okubanga bayeekera abahutu abagenda maaso n'okuyeekera gavumenti ya Paul Kagame eya Rwanda. Bwe bahutu, jjukira olutalo olwaliwo mu 1994 olwa Rwanda genocide. Kigambibwa nti liberation y'abahutu yadduka ng'eddukira mbibira bya Democratic Republic of Congo. Kakati Mark, spokesperson, agamba mbu bano bakwatiddwa nga balangibwa okubanga be bamu ku bahutu abaddukira mbibira bino naye nga babalanga bwemage. Aboga bagamba nti bano si bahutu aba operatingira mu Eastern DRC. Kakati wano wenjagala okumatiriza, lwaki buli kadde Paul Kagame bamugamba nti akolagana n'abayeekera ba M23 ne yeewakana? Olaba nga abayeekera bano nabo bali so concerned ku bahutu. Kitegeeza ensonga ez'abatwala mu Democratic Republic of Congo ki areas ezimu zezo facts ze batwogerako nti baagala okuba nga balwanyisa oba nga batta abamanyikiddwa ng'abahutu abali mu Democratic Republic of Congo, newankubadde badduka mu ggwanga erya Rwanda ne bafuna basobola okuwegeka oluba n'okutaakiriza obulamu. Wuliriza, tukyagenda mu maaso. Oli ku Yugi Updates TV ng'osinzira obba ng'otuwuliriza. Kakati omwogezi spokesperson wa FADC amanyikiddwa nga Mark Azuka agenze mu maaso n'okuwataanya ng'agamba nti alaba okutyoboola kw'eddembe okupya okuli ku international level, okutyoboola eddembe ly'obuntu mu mateeka n'abayeekera bano aba M23 kugenze mu maaso n'okubanga kukonfamingibwa n'amagye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era baba banoonya ba witness abayinza okulumiriza bo bwe baba bayita bakirabiddeko n'agaabwe nti abayeekera bano beenyigira ddala mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Era nga bagamba nti bo bali committed okubanga baprotecting aba civilian, okusafeguarding eggwanga lyabwe ne territories mu Democratic Republic of Congo. Togera ku magye gano aga FADC galwanira ku side eya Democratic Republic of Congo. Era gagenda mu maaso nga go gagamba teri mulala yakikoze, era go gagenda mu maaso n'okulumiriza abayeekera bano ba M23 be bageze mu maaso n'okutta ba civilian abawere 10 ninga abalanga musango ki nga babatebereza okubanga bahutu abagenda mu maaso n'okulwanyisa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda, okusinziira ku information wane waffe gye tulina gye twakafuna. Nkujjukiza oli ku Yugi Updates TV teweerabira gwatanatuyungako kidya wansi kigambo subscribe weekiri okikoneko obeere ng'otwegattako. Newankubadde ku lunaku olwokutaano abayeekera bano aba M23 nga bayita mu mwogezi waabwe, wuliriza tunuulira, nga bayita mu mwogezi waabwe spokesperson Lawrence Kanyuka beegaana ebyali bigenda mu maaso n'obboogerwako nga bagamba ebyo nno bifu, ebyo nno mu mapaatiike batusibako matugambuzi kutuliisango. Nga bagamba nti agamawulire tegamanyikiddwa, gali unfolded era gali politically motivated. Eyo byabufuzi, bagezaako okutanishinga erinnya lyaffe, eyo byabufuzi. Era ng'agamba ebyogerebwa biri ku part of systematic disinformation egenda mu maaso n'okukampeeyiningibwa gavumenti ya Kisekedi eya Kinshasa, bagende mu maaso n'okuadvertisinga national and international tension, baagala okuba nga bagisika bagikeepinge. Agamba Kanyuka agamba nti bano baagala kubeera nga basika international tension, babeere nga bawuliriza ku bo ku violence ezigenda mu maaso, ate nga violence zino zigenda mu maaso n'okukomitingibwa ba coalition forces baabwe ab'omukago bwe beegattira wamu okulwanyisa abayeekera bano aba M23. So abayeekera babadde smart nga beewolereza
babadde smart nnyo era nga teri muntu n'omu ayinza kgendayo kukakasa ddala kituufu kye boogera kituufu oba nedda. Oli ku UG Update TV kw'osinzira oba ng'otuwuliriza tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange nkyabawo ensonga nabagambye kawanvumu naye mukawo obudde. Kakati statement ezayogerwa spokesperson owa M23 Kanyuka yagamba nti nno ebintu ebikontradictinga mu ggwanga erya Congo naddala mu gavumenti okugenda mu maaso n'okupatrolinga nga yo kennyini okudifendinga ba civilian akireiminga nti ba military operations bagenda mu maaso n'okuba nga bali exposed eri ba civilian mu population zibagenda mu maaso n'okuba bomb combat drones strikes saako ne indiscriminations attacks ezigenda mu maaso ezikolebwa entakera ezireetedde abantu ezibaviiriddeko okufa abamu okubulawo okubuzibwawo okwonoona ebintu byabwe. Jjukira nti nno gye buvuddeko buli muntu abadde ajja alumiriza munne gavumenti ya DRC saako n'abayeekera ba M23 nga buli muntu ajja alumiriza munne nga bagamba ki nti buli muntu agenda mu maaso n'okuba nga wayiriza munne nga agenda mu maaso n'okukozesa strikes eza drones nga bakola obulumbaganyi ku territories zaabwe. Wabula ntubulwaka ani alumbagana ani gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ngenda kubanga nkuwa katambi nkulaga ekika kya drones bano zibadde bakozesa ezimanyikiddwa nga za warukale drones ez'obulabe ennyo eza tabbu ezigenda mu maaso n'okukozesebwa okubanga bagumbulula abayeekera mu territories mwe beekwese ate ekyembi zitwaliramu ne ba civilians ne properties zaabwe. Kati yo M23 ebadde egenda maaso n'okkuba omulanga ng'ekoowola ekitongole ekya United Nations kigende okusaako n'abo ba mediators Qatar, USA bagende maaso n'okuba nga batunuulira ensonga eno baleme girisa bijanjaalo mpiso ey'okubanga FADC ekozesa drones zino ez'obulabe nga batagetinga populated areas. Kigambibwa nti no kino ekikola kikozesaamu nnyo bannansi era kiba kirina engeri gye kiddirizaamu eggwanga. Wuliriza ebyo byebimu ku bika bya drones ebyali bikozesebwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza okugenda mu maaso n'okustrikinga buli omu ng'agenda mu maaso n'okulumiriza munne nti gwe yakoze kino gwe yakoze kiri kubanga bakimanyi nti bamalidde obusajja obudde baba bamalidde nga bagenda mu maaso n'okubeera nga beekozaakoza babatutte mu Switzerland babatutte mu Qatar ensonga baganya ozimala. Bakimanyi nti nno waliwo okumala obudde kwe bakoze. Wabula nga we nkugambye ebika bino ebya drones tekinologi omupya eyakayingirawo byebika ebikozesebwa okugenda mu maaso n'okutagetinga enfo z'abayeekeraana ba M23 saako n'amagye aga FADC agalwanira ku side ya Democratic Republic of Congo. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. United Nations be basaale okugenda maaso n'ofuna obuvunaanyizibwa okukakasa ebintu bino ebyogerwa nti eiza bituufu oba bibi, eiza bituufu oba ensobi, yeegenda maaso n'okuba nga ekakasa ensobi zino. Naye nga tukyagenda maaso ebika bya drones mbikuteereddewo ebigenda maaso n'okukozesebwa mu mbeera eno nga bagenda maaso n'okubeera nga bayigganya sayidi zombiriri, naye bonna ba civilian be bakafiiramu. Buli kimu bakikoze ebyenjawulo babikozesezza. DRC eweereddwa ebyokulwanyisa okuva mawanga ag'enjawulo kubanga bafuna obuddukiro obuyambi oluvannyuma lw'okkuba omulanga. Kakati weesanga nga zino drones ezikozesebwa zisukkulumiziddwa nnyo. Bakozesezza extremely drones
enkola eno eri extremely nnyo ku lutalo luno ebadde teyeetaagisa kubeera ng'ekola ki ng'ekozesebwa. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza tukyagenda mu maaso. Kaakati bo nga bayeekera okusinziira ku Kanyuka agamba nti amagye gano aga FADC tugalabye enfunda eziwerako nga basitula military operation nga bagenda mu maaso n'okuexposinga ba civilian nga kwegamba bagenda mu maaso n'okuba nga bapointinga ewali ba civilian bachuzinga populated areas eziri populated density populated ne bazitandika zikubako bomu ne bazikuba kombatiza drone streaks saako n'empisa eziteetaagisa ez'obulumbaganyi zonna zibakola nga bazikola ku bayeekera bana ba M23 wamu ne ba civilian abali mu nfo. Results zonna mu bikolwa bye baba bakoze ezivaamu zibeera za kufa saako n'abantu otandika okuba nga babulawo nga bawaŋŋanguka nga bagenda mu bifo eby'enjawulo nga baleetera population okubeera ng'esasika. Yoyo omwogezi w'akabinja ka M23 Kanyuka ng'agenda mu maaso n'okuba nga annyonnyola akana n'akataano. Tukyagenda mu maaso wuliriza. Kakati bye omwogezi w'amagye ga FADC Mark ye akyagenda mu maaso n'okuba nga alumiriza. Kanyuka newankubadde atwongerayo ng'atugamba ebigenda mu maaso ebigambibwa gye buvuddeko bigenda ezo ze zimu ku parts eziri familiar mu strategic AMD eno ey'okukansolinga n'okulemererwa okwa gavumenti eri security police saako n'okushifutinga responsibility okugijja mu deteriorated security situation mu Democratic Republic of Congo. Bagamba nti bano balemereddwa providinga security era mu buli ngeri yonna batandise twekwasa era nga bwe twakimanya nti bajja twekwasa. Kakati the Congo River Alliance abakategorizingiddwa mu rejects mu statement ez'enjawulo eri ba FADC ng'ennaku z'omwezi 3 June 2026 bano bagezaako okutributinga movement act eno ng'egambibwa nti nno yali yeenyigiddemu ba civilian mu localities mu Kisenguru mu territories eza Rutshuru. Kanyukanga bw'atyo bw'agamba mu statement ze era n'adescribing ebigambibwa nti nga mawulire gali amafu unfounded era nga just bino politically biri motivated. Agamba party emu eri disinformation campaign ya byabufuzi egenda maaso n'okulinkingibwa ne gavumenti wa ne regime eya Kinshasa okudivertinga aba national saako ne international public attention okuva mu serious violation committees ezikolebwa ne wa coalition forces zaabaabwe. Jjukira balina ab'omukago bangi abalwanirirako baani betwogerako njogera kuba gwanga ku gavumenti y'eggwanga erya DRC egenda maaso n'okulwanyisa abayeekera ba M23 abamanyikiddwa nga aba FADC mulimu abawazalendo mulimu obubinja bungi nnyo obulwanira ku saidi eya DRC Congo. Era kigambibwa Kanyuka yagenze maaso n'okutangaaza era n'abamatiza ddala nti bannange bino ebigenda maaso bifo ebyogerebwa era bino ebikolwa bye mugamba ebyettabba okutta abantu 10 byakoleddwa coalition zammwe ab'omukaga bagenda maaso n'okulwanira ku mmwe naye nga bagenda maaso n'okiteeka ku bayeekera ba M23 nti bye bagenda maaso n'okuba nga batuusaako obulumbaganyi n'ebisago ku bannansi b'eggwanga bennyini bye batwala bye bakontrolinga ate bye batuusaako obulabe. So kiba kintu kikyamu nnyo ogwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tukyagenda maaso wuliriza nyongera okukujukiza gwe mukwano gwange nti oli ku Yugi Update TV kw'osinzidde okuba nga otuwuliriza ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga tukumanyisa. Au total, nga bwe nkugambye nti tukyagenda maaso okusinziira ku spokesperson w'abayeekera ba M23 Kanyuka
agenda maaso n'okwongerako ng'atugamba njagala owulirize Kanyuka ava ku sayidi ey'abayekera ba M23 abagambibwa okubanga bano ba mukago n'eggwanga erya Rwanda era bassa mu kimu era wabaawo ensonga ebayingiridde bagikwasaganyaako bombiriri. Kaakati atugamba okusinziira mu statement ezibawaayiriza jjukira nti nno amagye g'eggwanga erya DRC aba FARDC abalwanira ku sayidi ya Kinshasa bavuddeyo nga balumiriza abayekera ba M23 nti bakola obulumbaganyi mu bitundu ebimu mu territories ezimu ne batta basiviliani abawera 10 naye abayekera bino babyegaanye era okwongerako okubyegaana obulungi Ssabayeekera agambawo ati nti bino ebipya ebizze ebigenda maaso n'otulumiriza n'otusibako amatu g'embuzi otuliisa engo eno mukimanye nti nno strategic move egendereddwamu okuba nga bateekamu ebintu ebiri fabricated information ali narrative okusobola okwodalinga masiki okuteekawo ekikookolo ku kulemererwa kwa rigimu eya Felix Tshisekedi nti bino byonna bibagenda maaso n'okukola omanya bumanya nti nno baalemererwa okutuusa emirimu gyabwe security police yalemererwa okutuukiriza omulimu gwayo ttiimu zonna ezivunanyizibwa ku security forces abalina responsibility baalemererwa era kaakati eno security situation gyegenda mu maaso n'okubeera ng'etubonyabonya nga ffe abayeekera nga bagenda mu maaso n'obitusibako so nga bo bennyininyini ab'omukago baabwe ba coalitions abeegattira okuba nga batulwanyisa bagenda mu maaso n'okubeera nga batuusaawo eno embeera dde n'oluvannyuma ne bawaayirizaamu ffe abayeekera ba M23 era yayongeddeko ng'agambawo ati Kanyuka M23 nti basigadde bali committed to okuprotectinga abannansi baabwe okurespectinga international humanitarian law ku mateeka gano gassa mu nkola okulaba nga bakuuma basiviliani ng'eddembe lyabwe terikyoboddwa saako no effort ey'okufindinga solution egenda okuba nga lastinga forever egenda okuba nga ejjayo root cause ya crisis egenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo bwe batyo bo abayeekera ba M23 bwe bagenze mu maaso n'okuba nga beewera era nga bawa essuubi bagenze mu maaso n'okwewa essuubi nga bagamba ffe bino tumanyi bijja kuggwa ffe tumanyi nti bino bya bufuzi era nga Paul Kagame nga bulijjo ensonga ze era tayinza kubulako kyakola era agenda mu maaso of course era omukulembeze ng'omukulembeze alina okuteekawo embeera zonna fomula zonna eziyinza okulaba nga alwanirira abantu be wabanga abeetaaga ng'abaagala kakati nabayeekera ba M23 era bagenze mu maaso ne baligaadinga amagye g'eggwanga erya FDLR nga be bali mu pati nga ab'obulabe ennyo be ba particular enemies eri wulirizawo wano bulungi abayeekera ba M23 bagenda maaso n'okulumiriza aba coalition aba FDLR abalwanira ku sayidi ya FARDC eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo Government nti forces zino saako ne allied militants ab'omukago bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi eri Congo eri Tutsi communities mu Northern and Southern Kivu provinces so baleme bateekako omusango nga babasibako amatu g'embuzi nga babagamba nti bo ate ng'ekituufu bakimanyi ekigenda mu maaso era nga ye agamba guno si gwe mulundi ogusoose okulaba nga bafadiki bagenda maaso n'okubalumiriza n'okulumirizamu ffe aba M23 nti ffe tutta basivilian tujjukire bulungi mu Desemba ennaku z'omwezi tezinootingiddwa naye mu mwaka ogwa 2022 amagye g'eggwanga erya Congo gavaayo ne gagamba abayeekera ba M23 abalwanyi gano baali basse basivilian 5 mu Kinshasa localities era nga bano babatisa bbomu mu groupment eya Bwito Chiefdom M23 bavaayo ne beesowolayo ne bagaana ekikolwa nga kino ne bagamba nti kino ekikolwa tetukikolangako bannanga bajasi abayeekera nga baagala nnyo okwewaana buli babaako ekyo kyamu kibakoze lwaki bano batuuka basibako ebintu ne babyegaana kitegeeza ki mu statement zino zonna ezigenda mu maaso waliwo ekitagatta wakati w'abayeekera saako abayeekera M23 saako n'omunyarwanda saako n'amagye ag'obwomukago agalwanira
agalwanira ku side ya Democratic Republic of Congo. Wuliriza, Congo government bavuddeyo nga bagenda mu maaso n'okubeera nga balumiriza Rwanda entakera okusapootinga abayekera bano aba M23 era ng'agamba nti nkizeemu bazzeemu enfunda eziwera nga balipiitinga okwegaana nti Kigali n'abayekera ba M23 bo ba just armed group teyina intention okwadressinga corruption, discrimination, insecurity saako ne governance eyalemereddwa eri gavumenti ya DRC mu mwaka ogwa 2025. Kakati akabinja kagenda maaso n'okuintensifyinga ba military campaign mu Eastern Congo okukapturinga several strategic towns n'okuraisinga concern eri olutalo ne conflicts mu URN era nga baagala okuba nga bawa feedback ku stories ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo muli ebikolwa eby'ettabu ebyobulabe ebigenda maaso n'okutuusibwa ku bannansi mu ngeri y'ekyonoonero. Oli ku Yugi Updates TV tukyagenda maaso. Jjukira biro byonna tubyogera naye olutalo luno olugambibwa mu Democratic Republic of Congo mu Eastern DRC, Northern Kivu. Entalo zino zifa lwakubanga ebyobugagga kamaala ebiri mu Democratic Republic of Congo era DRC n'ebyobugagga byayo tebigiganya kusetolinga, tebigiganya kubeerako na mirembe. Buli ekigenda mu maaso kigitabula. Mulimu bu Islamic States obugenda mu maaso n'okulietinga mu bibira bya Democratic Republic of Congo. Ng'ovudde ku bu Islamic States mulimu groups ez'abayeekera abagenda mu maaso n'okwekwata territories ez'enjawulo basobole okubanga nabo basobola okuba nga bafiitinga mu society. Tujjukire bulungi nnyo eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Joseph Kabila we yali alangirira nti akomawo yasinziira ku paasi yali ekubiddwa abayekera bano aba M23 era we yali akomawo yatuukira mu kibuga Goma. Munnabyabufuzi wano nga yalina kye yali alengeddewo nti asobola okukozesa abayekera bano okusobola okweddiza mu buyinza. Jjukira yaliyo entebe y'obukulembeze gimazeeko emyaka nga 7 emyaka egyali giwera nga 10 okuva yasikira entebe eno ku kitaawe naye ne buli kati yali tannamatira wadde n'akamu n'akeddagala. Tukyagenda maaso nga bwe nkugambye kizibu nnyo eggwanga lino limalamu abayeekera. We babanga gavumenti ya Kisekiri tekoze nnyo kimala, tesobola kukola kimala, then kitegeeza balina okukkiriza okubeera nga Congo egabanyizibwamu kubanga abasajja bano kye baagala okwetoolera ku by'obugagga nga bulijjo tuze tulaba ebitongole nga birumiriza Paul Kagame ow'e Rwanda nti yagenda maaso n'okubasapootinga okusapootinga abayekera bano aba M23. Jjukira abayekera bano mu kusalako Democratic Republic of Congo byonna gye byatandikira mu mwaka gwa 2025 mu January abayekera nga basazeeko ekibuga Goma ne batta abantu nkuyanja, abantu abafiira mu lutalo olutobala, abantu ababirwako bazadde baabwe, famire zaabwe tobala, bonna olutalo lwatuuka ekiseera ne luba nga lubafirizinze emitwe. Era abajaasi bagenda maaso abayekera bagenda maaso n'okwolesa obumalirivu bwabwe n'obuvumu nga bagenda maaso n'okuwamba strategic key areas omuli Bukavu, Buvuma, Luberu, byonna bye baali basuubira okubanga bajjamu essanyu oba gavumenti bye yeesuubira okubanga esimayo ebyobugagga nga biyambako ku gavumenti yaabwe eya DRC. Abasajja babyefuga era ne balonda gavana omupya mu kitundu ekya Goma saako ne new education system yakyusibwa. Kati jjo development gye basembeyo okukola mu pulidenti bagobye omu kwabadde akulira university mu Goma yagobeddwa. Newankubadde system yonna ebadde etambula bano baagisangawo, baagisanga Flex ekiri atambuza ekintu kye
era engeri gye yali akitambuzaamu yeeyo baamusanga atambuza ekintu kye nga teri gwa yeebuuzaako. Wabula ebitongole eby'amaanyi oluvannyuma lw'okulaba olutalo luno nga lunyiitiridde, abayeekera M23 nga bali sirias ne basondika okuteekawo envumbo banoonyereze, kubanga baali balwanyisiza abayeekera bano nga balemye, ne bagala banoonyereze bane abateekamu ssente, bane abateekamu ensimbi, ne bakizuula nti Paul Kagame ow'e Rwanda yagenda mu maaso n'okubanga kino akirinamu omukono ogw'amaanyi okubeera ng'ajeeza eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati ebyo ebyali bwe bityo, amawanga gano oba communities zino omuli eza East African Community, eza South African Development Community, bonna baatuula ne basalawo ng'omutadde n'ekitongole ekya United Nations ne balumiriza omuntu ogwo omu Paul Kagame ow'e Rwanda nti yagenda mu maaso n'okulemesa olutalo luno okubutakomekerezebwa, kubanga asapootinga abayeekera bano aba M23, azze alumirizibwa enfunda eziwera nti asapootinga abayeekera bano aba M23. Wuliriza, kakati oluvannyuma nga buli kimu kikyuse, Paul Kagame alumiziriddwa naye atuuse ekiseera yeekyangira nno ddala, era byatuuka ekiseera nga wano mu kugenda mu samiti mu mediations ez'enjawulo wabeerangayo okwekyanga okw'amaanyi ennyo, nga Kagame awulira takyagala kukiika. Kubanga lwaki yali takyayagala? Yali atuuse ekiseera nga amaze otegeera amazima nti obugagga bwonna bwe balina babadde babba bya bugagga bya Democratic Republic of Congo, wabula badde tebatuukiriza nga bo. Lwaki nkugamba bino? Oli ku UG Update TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Gwagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, obeere nga otweyungako ddala butereevu bulambalamba. Abali mu diaspora mbatumiddeko, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Birungi si birungi. Kakati oluvannyuma lw'olutalo nga lugenda mu maaso, nga ab'omukago FADC East African Community bafuddeyo okusipiininga n'okusanctioninga Paul Kagame alekerawo okufujjirira olutalo luno olugenda mu maaso, nga kigambibwa nti buli mwaka amagye agawera mu 1,000 ge gaalabwangako ku booda eza Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda, ng'amagye ga Rwanda geesogga agawera 1,000 geesogga ebibira bya DRC. Information neefulumizibwa n'eteekebwawo. Kati kye twalyolekera okulaba ze sanctions ezaali zigenda mu maaso ezikubibwa abayeekera bano aba M23 saako ne Paul Kagame. Paul Kagame bamukubye sanctions eziwerako, era we zimukosezza we zimutuusizza tulabawo. Era musajja mukulu oyo avuddeyo n'atuuka n'alaajana n'okulaajana ng'agamba nti nno lwaki omusango guno gwokka bagunziikiza nze nzekka, lwaki nze gwe basingisa omusango guno, kyokka nga balala bavunaanyizibwa ku nsonga eno basirise wecce tebavaayo. Baani bye yali ategeeza? Bangi mwavayo mu comment section ne muwanirizibwa ne mugamba nti omwami oli Kaguta Museveni. Bangi muvuddeyo nga mugamba Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku bookubiri abasapootinga abayeekera bano aba M23. Newankubadde boogedde biki, naye aba M23 tebafunangako chance egenda mu kamera kwogera ddala kituufu Paul Kagame abasapootinga. Ekyo tetukimanyi kuba tetukirabangako era tekinnabaawo. Wuliriza, oluvannyuma lw'okugenda mu samitiizi ez'enjawulo ne watavaawo kalungi, ne wano we bakomekerereddwa ejjojjo ly'abalamu mu Switzerland. Baakava mu Switzerland ne bateesa bye bateesezza bingi, bateesezza ku bintu bingi. Okuteekawo memorandum of understanding ku saidi zombiriri, ku saidi eya Democratic Republic of Congo government saako n'abayeekera bano aba M23. Memorandum of understanding yakolebwa yakuwa kitiibwa, kuwaŋŋana kitiibwa barespecting ceasefire, okusobola okuba nga bagenda mu maaso n'okuwaanyisiganya abasibe, buli muntu alirizinga abasibe abatakka mu 3 ba prisoners of war bateebwe bagende bakole emirimu gyabwe. Kali n'enteeseganya weezito we zaali, naye bawe ennaku zaali 10 ku 15 okusobola okulaba nga batuukiriza kino ekintu, era nga tebasuubira muntu n'omu kuvaayo kulumbagana munne.
naye wabula bombiri abantu bano mu ceasefire n'okubeera silent buli muntu yakozesa advantage eno okulumbagana munne nga bulimu alowooza nti munne si byaliko kati kiba kirungi okumulumba nga si byaliko wabula era baafundikira bafuuyira ndiga mulere. Omukulu wa UN James Swan omulonde yabiteekamu n'engatto n'obuvunaanyizibwa n'agamba kayeesitula agende mu kibuga Goma alabe amonitalinge process eno eya ceasefire n'ey'okutaba ba prisoners of war okulaba ng'egenda mu maaso era ng'ekwatibwa bukwakku. Wabula ono kyamumala enviri ku mutwe ng'ennaku 15 zibaaba waziweddeko nga teri process n'emu eteekingiddwa press, wabula ate ng'okwemulugunya kugenda mu maaso n'okwerangira nga buli omu wagenda mu maaso n'okwataakinga munne nga babakuba drones wamikale drones saako n'okubalumba mu nfo zaabwe. Kakati naffe ne bitusobera ne tugamba ani avayoletinga ani? Ate okusinziira ku Mumerika ye yanyiiga akodi ze bakola mu Washington wakati wa Felix Tshisekedi ne Paul Kagame. Paul Kagame n'atuuka ne yeekyanga, Amerika yanyiiga nnyo era kye yakola yatandika okusanctioninga eggwanga erya Rwanda n'asanctioninga ba military commanders mu ggye ekkulu erya Rwanda. Teyakomaoko n'agenda mu maaso n'okugoba amagye mu military operations mu UN operations missions bagenda maaso n'okukola ne babagobayo era ng'Omerika agamba takyasobola kusasula magye ga Rwanda olw'ensonga nti tegakyali mu shift system ey'okubanga gagenda maaso n'okubanga ga receivinga dollar. So wato Paul Kagame we yagezaako okubanga yeegayirira okubanga amagye ge nage gasaanidde okubeera nga gapadaningibwa nga baleme gasingisa musango so nga ate avunaanyizibwa ku nsonga zino ye bamuleseeyo tewali na kimu kye bamukozeeko. America, United States of America teyakoma okwo, yagenda mu maaso n'okunokolayo ba military commanders ng'egamba bano abasanctionings lwa nsonga bagenda mu maaso n'okubeera nga batraininga abayeekera ba M23 mu bibira bya Democratic Republic of Congo okusobola okufuukira Felix Tshisekedi akayinja mu ngatto. Wuliriza. Kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna kyawunzika nga Paul Kagame agenda maaso n'okwegayirira abasajja bamuddiremu nga Muteesa we yaddira mba obugulu obutono nti eggwanga lye liserebasereba era economy ekkiririra ku speed eya waggulu oluvannyuma lw'obbateekako sanctions nga tebakyafuna na buyambi foreign aids omuli obuyambi education, RFA, development, ezo zonna obuyambi nga tebakyabufuna si mu ggwanga limu okuva mu US, UK, Belgium, German, ndowooza ne France. Kati ne babateekako akazito ne bakawulira era akazito ako akabateerwako gwe mukwano gwange nzikiriza nkutegeeze nti kabakoseza ddala nnyo ebitundu nga 80 ku 100 era Paul Kagame we yatuuka obutalinnya ku mukolo gwa munywanyiwe Yoweri Kaguta Museveni nzikiriza oba tugaane waliwo ensonga eyali egenda mu maaso n'okumubobbesa omutwe. Obadde oli ku Yugi Updates TV akatambi kabadde kawanvu naye nkulisayo mwenna mwenna abaddeho nga tukamalako abandi mu diaspora abali ewaka ku mulirwano mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Kambalekereko akatambi kano mbaagala nnyo era nga mweraba. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier
La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin.